karokasiita omukyala ayina kiyekoleddewo gwe tuyingidde by the way Saimo agambye kuba mbadde mubuuza ne mubuuza Saimo agamba buli ku 4th n'agamba sinatu twakyogera wano era agambye Saimo alimba sinatuukayo kyadda kyajogedde wadde omwongeddemu 8 naye alina 3 alina 3 alina 3 karokasiita omumanyi bulungi ngambye alina 3 kubanga 3 egy'okuyimba oba gije kuba mugambye Saimo agamba oli ku 4th n'agamba nedda jake 10 kakati mwezi jake 10 kitegeeza gaba 3 nakabira amaziga ku birthday ya Shiba nga tookabira ki kale newe mashiba musingo obukulu sobola musinga myaka 8 matini Shiba oli wafo oli omumanyi oli wake Shiba biki omutegera bulungi oyo ne Saimo olina emyaka Shiba ne wabati titi muga Katonda mugulu sobola kuba omanyi omuntu omutetenkanya watuko kubanga asobola okutetenkanya n'agenda mukale wadde mwe yali mugezize saasomera mu kyalo n'atuka n'agamba mumpenkole night wano mumpenkole bwe enewe naye gakwaliriza ku Podium mu bikwano gyaffe lunaku lwakubiri embeera yo bwe gityo tukyagirimu eya covid era nga nyongera okubajjukiza nti okusanitizinga n'okwambala masiki libeera etteeka ku bulamu bw'omukwano gwa ate Saimo ekikola bya anko kato mawulire mangi ge tulina ku Podium yaffe nokolero nga mwe muli ne bamafino okubeera nga avuddeyo nadduukirira abantu still ne Abitex era kyekyo simanyi babeeteeseza kuba abantu bano bali mu nteeseganya okubeera nga katusooke tutandikire mu karokasiita bamafina tujjamu bawa maaso awo tujjamu tandikira yakomyewo okuva ejjuba aliko amafuta ga bombadi owange aliawo chocolate aliawo naye enkolagana ne producer wenge esuse atini ne wandwe we yali abakazi wamanyi nga mwetaaga ekintu akwesibako n'akwesibako nolowooza nti waliwo ekinaabawo ati ninkulabula kyogenda kujja kubanga tumubuuziza otuddeko ssente maybe ezokusasula nti nomukoledde n'ebisigadde karokasiita nawirako nga baga nti alina omusajja omugagga omuzungu oyo alina n'ebbandi eyiye karokasiita Goloza lwaki Cindy amwagala nnyo. Ebyuma ebikuwa Cindy alina bichina ngajjayo byono omuzungu byamuleetera. Atini okujja ko maybe musasula ssente za studio ebisigadde alina obuseko bwasesese saawo nasekaseka alina emmotoka gyavuga ya black asigira naye nga ya black atobye nnyo karokasiita nze olumulaba nange ngamba tumanyi karokasiita wininwaji ani omulala Shiba era nze ndaba omuntu avuma Shiba nga yeeyagala n'enjagala n'omuntu naye ate ebintu by'okutoba bino Saimo fine wadde oba otobye naye ate bw'okola ekibi kirina okwogerwako tojagamba nti bw'olaba omuntu nti ng'avuma Shiba nga Shiba alina ensobi gy'alimu olw'okuba nti yatoba tekitegeeza nti ate agenda kuba oba kitegeera wabula ayinza okuteekayo ensawo ye n'ateekayo eryato lyo linaavuma n'ogamba ono tamanyi mukyala gy'avudde ekwenjawulo eriwo Shiba buli kyakola kati alina ba inspiringa baga nti olaba Shiba azimbye ennyumba emunyonyo yes bwakola ekirungi mbakusaidi ekyogerweko naye bwakola ekibi era aba yeetaaga ayogerweko karokasiita akalinamu ejjumba bamufuuye sente nyingi nga oziteeka ku kitanda ku mazongoto mukaaga ku mukaaga zikijjuza naye nga oziteeka mu zaawamu zivaamu emitwalo nga 8 era mwebazaddeko karokasiita agambye yazirese ku stage mwebaza nnyo karokasiita okwaganako ne Lydia wa karokasiita yategedde amanyivu ali ya ssente ezeeri yagambye ate bwenaaze mulisa bagenda kunsekerera kaakati tugende mpola wanaani abalina amaalo Lydia nabawanuka oba karokasiita ekikolwa kye yakoze ani waliwo kati Judith ekimanyi kireka kati Judith ebyennyonyi wano ng'ogamba neeraga we wagirinja tewakola kiki esaziro Judith ng'akadde okumakyalo linnyonyi oyinza okuta positinga kubanga si bwe gusobosa naye sibategedde ate kati mumpeteddemu karokasiita
gereza ku soda gereza ku saka leka nawe anyway karakasita tumufunye netunyumyamuko naye bibadde bingi ekyokutulaga omusajja awaseseewo tali ready nze bulijjo manya ayinayo ka baby naye agambye tannabakubira nga yeetegeka ku nsonga nze manya bayimbi bangi sigamba nti amulina naye waba amulina mama we kawepa abalaba era byonna nga mubikola agenda kumulaga kuba yamugulira gundi yamugulira smartphone naye Saimo tolaba nti nyina olugambo naye Saimo yina olugambo soko tuwe ngenda kwanyumiza ko yabo mu China omwana mulenzi kati soko sirikemu kimula tuwe nati agaye tusoka ne tusirikamu toseka abalabi bakasala bicha Bukedde amanyaze kawe kasita mu basita olugendo lwagenze bulungi nnyo bakubukinga sente meko kuva ne Uganda since when omwana nisenti kati mabuse bambega neddo tubuulirako munnange mubuse babbi kati Carol kutubuulirako mbwawo ki nedda sijja kuzogera mundeke sisipindi nyoyo tebakoze bya vinka I think from Vinka's incidents, Yatuyamba, Fengaba India, again, Juba, the female artist knew what she did, Chabi Pula Masogaba, about the promoters. When I went there, I found tight security, about security, Guru, abantu bakuwa distance akuwagirira kusembera nnyo ngakulaga nti akwagala naye nga security ngamba like okomaawo nyabo osegera abantu ebbanga lyonna tuyayaana Karani amukwasaganya kalo tulage ku musajja lwaki bannange nayinzira mu industry sajja nga netise emivugo gyange byonna mugirabe okitegeera I came to give my fans music okutulaga omusajja oba weetise emigugu banneetise ebintu yange byonna mbiteeke bwentu ku media nti wange wuno ekintu kyange bino biti I separate my personal life naye nga ye gyali wakozeyo korabo yonna eri Juba wakozeyo some collaborations that's why Anthony again okitegeera Carol wamma oyina emyaka emeka tumale empaka myaka gyange naye nga siri ku 40 abantu tebakisala nnyo ate kunyumirwa bannange mukube nga muwumbawumbako namukuba ate ku maaso Saimo Carol tumale mu mazimpaka. No, the fact is, I'm not a very young person, but I'm happy that Kumiaka Jendi I have something to show musically. Bagamanti Carol is maybe the best performer, or she's a very good dancehall artist, or she has achieved this, or she's driving her own car, or she lives in her own house. So when Bange Dombina Ngambia Chipping is a Kumiaka Jendi Carol. Just a Jaco. Carol. But Carol, I want to close to 4th. Wazifunyeko mama na banja sinaba mitwalo 14 ku mitwalo 5 bakoma naye tunafuna naye walayi bwe tutazifuna Rita Penny naye banaye abagagga bafabo naye musirise nnyo Rita Penny Je Brownie Lordman Vale White Cambodia abantu bafunye mama Godfrey Luima nabanja waffe anyway nabanja waffe nakolero addukiridde abantu bejabeera eri ebulenga nabawa matuga sorry Amasu ni matuga wali mansion ye office ebulenga office eri matuga mansion nabanja akisusa na tuzabusenatu nabanja wabaserabu mama Fina avuddeyo naddukira abantu matuga naye olubuto luliwa mama Doni lwe yatugamba nga teruvaayo
gwana banja agambye era kati omusana yali asabirira muyakera kwate nafukamira nasaba bawami gundi nabanja wa minister wa prime minister nakyatuukirira embandi bafaanaganya egundi enkola ebyo byakolerawo wagandi ngenda gaba ngagenda agaba n'amafiina mukono mugabi olako olwali abadde sayizeeri ematugeeyo omanye ematugeeyo ngewadiza luzinda naye gye yazimba lutalo kakati yagenze n'agamba nedda abatakisi tebakola abakadde tebalina bajja kasente n'abali babawa tebabawa so ayina enteekateeka ey'okuddukira abantu ab'enjawulo asazaga nti bali nti bali mu covid tajja bakunganya bana bonna bonna atagaira mu phases process by process atandiseko n'abatakisi n'abakadde onako bwe bafunye essanyu abawadde kinaki okuva ku muntu akw'emmere nti kwata muceere matooke kawunga n'agatako ne ssente enkalu ne sabbuuni abagabye nze nabagamba maama fiina ye mukyala gwe tulina era tusaba mukama ayongere kumuwangaza kuba bw'otunulatunula bwoti toyina mukyala gw'oyinza kussa mu ngatto ze nnyo naye muzeeyi pulezidenti oli Kaguta Museveni mama fiina ebintu byakola tobiraba okugamba kale leka ebikono tewali kikono kikuba mama fiina yarabbi kuza ez'omuceere entani 10 ez'akawunga esente n'amatooke enkota 3 ekintanidde okuteekako sente nti omuntu olwaliro omuwa akawunga omuwa omuceere naye ng'amanda talina so nga akasente ako asobola okukekkereza n'agulako amanda ga 2 n'afumbirako abaana ne bwe bateekamu omunyu ne balya so yensonga lwaki mulimu n'abantu ababadde beetaagisa ng'olina kuba ku kasente kangi mulimu abalwadde ba puleesa mulimu abasukaali so ngenze mbasinzaako mulimu empadde ng'emitwalo 15 2 5 okusinziira naddala abakyala bakadde nnyo era omulamwa gwano gwadde kuŋŋaanya batakisi n'abakadde n'abateesobola boga nti beesobola guno gubamenye nnyo okusinga omuggalo guli ate ekyennaku nti gavumenti yagenda yega nti tugenda bbawa abantu obwongo bwabwe ne babeera ku ssente za maama nabbanja kuba mukisa katonda bwakuwa omukisa naawe ogabanyizaako abalala maama doni si ye mugagga ali mu nsi si ye mugagga ali mu Uganda in fact senga kino ekintu buli mugagga yenna ali mu kitundu kye ajjayo ebyalo 3 n'abiyamba tewandibadde maziga mulimu n'abali obi abatasobola ate kutambula kujja wano betusookeddeko mu maka gaabwe ne tusobola obbawa obuyambi ate era nsuubira n'enkya weekend yonna tujja kuba tugaba nga tutambula mu byalo ebindiraanyi kyakoze okutugabula tubadde tufa enjala era mukama mwongere emikisa Okay, yoyo mama fina waffe era still mama fina mumanyi nti ye mukyala omusawo ow'ekinnansi nga yakwatidde ku musajja aterera mu layini n'atuula n'afumba wabanga yakwasa omusajja yatandika okufumba njagala nkubuuli omanyi woolabira nti omuntu ali mu mukwano nti amulabirira bulungi omulaba kanyiriru nakasimayiro mama fina mulangira yebale ekulabirira omulangira emirimu agikola bulungi emikolo mama fina muntu w'abantu mama fina mulangira yebale wakutaawo era mu mbeera bwetyo akowoddani ono omukyala wa Sematimba process by process n'amatovu n'amugamba jangu nkulogere Sematimba jangu kutere Sematimba bulayini gwali maja kyolimpa ku ddago lya mama fina lyayina kikati oli eriganigo yakolanga naye oli omukyala yalagawo oyo omukyala gwe yakolanga naye n'amatimba mama fina atisiza agaye mbuno gwe jangu n'amatovu ogenda omukoneko obukonyi bwoti ajja kugoberera obulamu bwonna Pira Somarimba ajja kubanga akuyita n'amatovu my wife akisusa
Mukatoliki Protestant. Mulokole pastor. Naye bapasta mwabulidde erinnya. Ne bagamba nti enkya pastor Peter Sematimba. Ndijja erinnya lino liwe ekitibwa Peter Sematimba. Agenda ne mwana muwala Namatovu. Namatavu. Ndeko kubeerako. Ebyaddala. Wajja ne soka ne Peter Sematimba wali eri. Kati oba Namatovu atunatya nga tuwa speech. Testimony aba yetaaga kuba lwasa. Kakati amateeka agafuga Podium eno Rasa twamubaninze. Amateeka agafuga Podium Rasa twamubaninze. Akisusiza nnyo. Anyway. Nagamba ze siwayiriza sikola ki. Tolimba. Yatandika mbujangu onkuute mu mugongo. Nangamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo. Nze n'otulo tumbula okwebaka sikyebaka kubanga ndowooza omwana wange kati Sematimba ye yabeerawo nga yamulabirira omwana muwala nze mutyaza emisaaje gyonna ngikyezesa ne mukyala we process by process namugamba bw'aba awulira muli nga yeetaaga ng'awulira muli yeetaaga Sematimba tulina okuloga abasajja obwenzi waliwo omuntu akusukirako nga yeetaaga kuloga kati Sematimba yeetaaga kuloga kali nagaba bamwinamu feeling namugamba ajje buzzi nga bwali nze mulogere Sematimba amutwale mu kyaki ensi lwegenda okumanya nti eriyo omukazi gw'osobola okugamba nti omukazi ono mwenyinyala enkeera n'omubibiita n'omulyango. Okay, naye Simon ebintu ebimu saagala weefuge kubanga oba gwe tomanyi nti muko omusajja lumbe. Anyway, kakati mama Fina abadde eringa agaba ng'oli wano siriwala wabula nze sirina gatula mu ntalo zo wamma Shamimu ogamba otya sayidi eyo. Sorry. Bwate bwa lusulamu ngenda okubuuza ngenda kunyumiza. Anyway, Abitex mama Fina abadde eringa agaba ne Abitex addukiridde Ziggy Power yavudde n'alajana nga alina abantu balina abasidanire uwe nga tebalina byakulya. Abitex situkiddemu yomuproducer balina tachi y'endongo saawe kati okuwa obudde ewe waliro gye zibeerawo kumpi naawe babeerawo era lumu naku muyagamba n'abanene era yagambako lumu nti muganda wange amanya yogerana nagira bera umbinyonyonyonyo kamiliyoni yasanze tugoyeza akawunga kaffe n'ebijanja yakalidde mu ngeri y'okusaaga ago yakawunga ke n'abayimbi be. Anyway, Abitex amuwadde tani namba namulangidde yakawunga alangidde Balamu namugamba jewo omululu aveeyo abeeko kyakolawo. Omanya okugaba tebakaka gwa mwoyo kati gwogaba either kola ekintu kimu gamba n'abasigadde mujje nati tolangira obanga agamba nti nno okikola buloli yena wala wadde ngamba nti oba mama Fina yamwadde ku bisigadde namuga agenda ogabeko sayidi eyo sibitegeera naye bagenda ku lwerumu ate bamukwano Abitex ensonga gamba bali abalala naye mulindeko soko lindeko ndijo ne Simon newe bucha kumachanga tuliyonga mama Fina yeyagadde ne Abitex kiri mu stari alaba n'abatanza yagala lwa ale kirungi ndi bonna baba bamakinga banango batuyinza kwogera ki mulimu ebintu ebiwakanirwa walukagamba kakate wali asobola kikkiriza nti walukaga yagala kulemba naye yakakasaze namwagalako ne messages zizo agirage owakulyaziraze wamadulati yaziraze mulaba kati anyway eyo katuvayo Abitex wewe alikola mulimu gwagambye kyakoze wa Big Power azzaako ba promoter ne ba promoter n'abayimbi katuloze taguliridde Big Power akolera Serena Bata nyimba za bwerere na hiti nakisoboka Serena Bata ino oluyimba ne gundi ne Nina Rose olugenda okufuluma ate ekirala kyolina okumanya Abitex emu kubasinza ofuna sente za side eri eggulu so akasente akalina nagamba Abitex waba n'akasente azigaba kiralu eyeguya Judy for wanyo kutoka kwa Abitex nako zero era munonye kati Judy yeah I know kunonya kitufu kozi yabadde ne gundi bageze ne bajjo yagenze eggulu soko twetulabe olunaku lwajjo bamweyana ze mweyitya bamweyana agaggawaza abantu bangi akuba omuziki wano baŋŋamba ekigambo kyonna sikiddamu yaŋŋambye waliwo abaana bali obubi abasaana okuyamba ndeetera ttani yakawungu era yakiŋŋambye jjo nga nyina oluyimba lwa Nina Rose ne Serena Bata
ne mugambe ekigambo kyo sikiddamu ekigambo kyo libeera tteeka era ttaani y'akawunga n'enjireeta olwaleero ttaani y'akawunga abantu abamu tebamanyi kigambo ttaani ziba kilo 100 era ttaani tejjira ku mmeeri oba ku fuso era yeeno kilo ziri 100 buno buli kilo 25 buno buli kilo 10 yamanyi abantu be ye producer nze gwe mmanyi asinga amaanyi mu ggwanga ono baayogera ekigambo abakitegeeza era yaŋŋambye nti waliwo abaagenda ewa Salimu Sale ne bajjayo ssente nenkubakuba amasimu ne mbagamba baproducer kyabajja eyo be muba nga temuliimu bawa n'essimu nga si be bakulembedde abalala babeera baani naŋŋamba tabimanyi enotandikwa nsaba abapromota bannange Balamu Kendeeza omululu oleete obuwunga wano Balamu Keti Bajjo Alphonse mwenna eno ntandikwa mujje babba bamukiike abantu be basobole okubeera obulungi nebaza nnyo lese kwebaza yenna taata wange nzaala taata nkwebaziza nnyo munnange alugapa waffe bannange kino kyemulaba mulabanga ekitunule kinene kuba omuntu afunye ekyokulya bannange abaziza bulamu mukitegedde banne tubebaziza nnyo ne bebuntu munene awulidde omulanga n'atambuza amawulire gange eri abantu banne mbebaziza nnyo salabe mupibaani toyina tiwamulonda kukola kumuteeka ku pressure nti atuwadde ki n'abo abantu abo bali bubi nammwe abadde awo nemukubira baserebu abantu abali ku maredi abali ku makiki naffe tuli bubi ne mbundaba nga nkoze bwe nti nina abalaba ennina okusooka okuyamba nga gwe sinnakulowoozaako owewala okitegedde bakitegedde kakati primary kuki primary aliwa mukajo stede eyali mukajo x naye nanti munaye bagamba entamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamu kati ffe tumanyi mukajo stede Henry Mr. Henry naye anyirira Mr. Henry none obudde butuuka ng'olina sirika busiri solina kwogera nnyo prima asi mutima mubi ne mutima omulungi okitegeera kati kuba emyaka nze ndowooza jestede kyeyakola kyekisinga ekyokubeera nga atabiraba n'abyesonyiwa n'asirika n'akola bibye omanye ebintu by'abantu abaagala nanga bali babaddeko wamu ng'ate balina n'abaana ensonga zino zibeera za munda nnyo tosaba kuddaawo n'otandika kwetyoboolaba otyo nawe oba ofunye musajja mulala sigaza some respect neera n'abamanyira prima bannaye eri omuntu aposinga bifaananyi bye bamufaananya kati wininwaji mubaagala mwongerako erinnya ayina ebituli prima n'aposinga ebintu bye nebaga nti akopa reema okitege anti bakava Dubai naga nti yamalako yareema ng'agenze n'amuza kakati gwe Simon ng'osirise tuli wano twogera olinga atawulira twogera ku prima mu Kajested X omugamba ki bampita Simon munene w'omukibuga okisusiza No, Dubai it was business. We are going to let's have some little time as us. Need to gain a little like 2 weeks. 1 week was for business, 1 week was for us, being us. Business kiri batute Dubai irasobola kugwera mu Uganda. Try to gain the, of course abantu basobolawo. China basobola buli wamu. So try to gain the kusobola. Batuli awo n'otiibwa mwawe ekibiiki we ya n'otulaga ebintu. Mwabidaba. Abaana ne babayo ku Facebook. Namba birinwanji Muganda wo. Many women have that. Lwakuba bomunete batisobola kuvaayo kweyambula kuwuga batya nenze njoke. Oli proud n'ekituli kye. I cannot change it. I mean kyatukawo nga ndi muto. So I cannot kill myself. I don't have money to go for surgery. So let me be me. Bagamba mbu nti olaba wasobola okukyusa kala bakitokyusa ekituli ekyo nekivaawo. Era kijja kyuka. Bwe ndifuna ssente nja kugenda bakikyuse. But for now I love it. Prima, olira otya ng'olina ekintu ky'okoze nga kikuwa emirembe
n'okiteeka ku social media handles ate omuntu n'ava nacriticizing? No, everyone has their opinion. Engeri gyetwamu obulamu n'omulala si wa bulabamu. Of course nawe nga wewasuze jjo nange si bwe nasuze, so buli omu alina different opinion ku kintu kyalaba nekyawulira, era buli omu opinion ye emataringa ku ggwe. Nze opinion yo tenkwatako, oba oli kyenkoze kibi, as long as nkitaddeyo nga ndaba kirungi, your opinion does not matter. Yeah. Aludde bagamba mbu mwamala kulaba kapa emu nti simarema amuza naye ne mugaa kati ngende Dubai mukikole. No, but Dubai nsi buli omaaso ogigendamu, and doing something like that tesa bit about pressure, kubanga era katosaakera ku makya n'ogamba kangende Dubai kubanga gundi yagenze, ogenda kuspendinga sente zizo, buli kimu kyogenda okukwata kikyo tewagenda kikuwa buwi. So tosobola kugamba nti omuntu yagenda ku Dubai because of pressure ya gundi. Buli omu abeera ne timetable ye, buli omu abeera alina engeri gy'atambuzamu obulamu bwe at the end of that day. Officially omwami n'omuwasiza ddala kati wamutwalako mu nsi endala. That's everyone's dream, I think. Abavubuka bangi bali eyo babatwale naye tebabalaba. Kati ffe twagenda ate tukyagenda. Obikkiriza Prima? Anti munayize sigenda sikyasobola kuwakanya buli omu kyalowooza. So njagala buli omu kyalowooza kyekyo. Emikolo gyadde Prima? Byonna obikoze? Jijja. Nkyakola ssente. Wangi? Paka ddi? Paka wenazifuna kuba siziina. Oba mulinzi omutaddemu akasente? Oba kyolowooza kirungi mutaddemu. Anyirira nnyo nnyo.